Previously on AMAKA ga KABOYO, the peaceful house. Yes, 1-2 my check 1-2. Kaino tuwatolekedde ekyatulesya akawungezi ku lwaleero okusinzira cameraman ku kyeyalaba twaleka afunyemu engeri y'akazoole tekwandagirira wo ogambye njagala nkyakuyitirawo ku makya nsooka ondagirire ate ye gwayambadde yitirawo ku makya kuba nina gye njagala okugenda kataagwemu ekidumusi nga Kaboyo amusabye amulagirireko ewe gy'abeera bye twasembayo okwekkaanya ku kasinema kaffe kano ak'enjawulo nga bagamba Empire Movies Production Kasenge nga begasamu ne TAMZ Media Uganda ne bajja kutuusa kano ketwolekedde wazira nga kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey kano yakakwata n'akagattagatta ne batu najja akaproducinga nga bagamba Sembate Rashid kano n'aba director wako ow'okuntiko nange VJ ISMA Uganda n'embeera DOP wako oba director of photography yakayise amaka ga Kaboyo the peaceful house tuli katundu kana mu kimu era nga tuli ku season ya 2 kali mukasa kano mukutandika kano sisebo yakatandise ati olwaleero twatandikira ku maka ku peaceful house kwennyini Debula ekyali kisinga okumuba obbi omutwe mu kaseera kano emiti sebo mbugikera giyiwa ebikola buli kaseera kitayagala kukera kwera lujja mazima yamalanga na wiiki nga tayera kati akeera kwera uli awulira obusungu naye ng'ekyewunyisa mutufu amaka yageddiza kati ziba teziri busa zaleeta omwagalwa mujebale yasooka namukulisaayo yeekokkola miti manyi walabira omuntu omunafu ali mulayo sookojje alina ekimwokya ngenda kusaatulirakawo wansi kati nange sikyayira na lujja kati banjerera ye nekisinga omunyumira takyalina kalimo konna kaakola kati nange funa omuntu anjererako wa manyi kizibu nnyo funa omuntu akwagala nga naawe omuyagala njagala kano ko kanjawulo nakyala asooka nayingira mu nju namufunira wabaatuulira zoli omukazi yali yantama yateekangako akaana mwana ne kagufukira kyokka omwana yaliwe naye owulira ayeeyogeza njagala yongalira ekintu eki manyi Kaboyo tagwamu surprise yasooka namusaba nyina kyenjagala onkolere kintu kyenkuleetedde sikikuwangako njagala ofunemu njagala ozibirize yamusaba azibirize bwe ekintu kyamuleetedde kimuwanga nako takimuleeteranga nako yajja n'agira agenda okuzza amaaso siraba birize ebyaddala kulabika olaba totemya baabano ziba teziri busa kabaka n'asooka ajjayo kuleetedde ku kibala yaleeta ekibala kati ofena omujja abadde ntambula eyo nesanga mikwano gyange sibo Kaboyo ennaku zino ayiiya n'aleeta ak'okulya baga ebiseera ebisingamu omukyala kasita omuleetera ekyokulya aba agenda okukwagala nawe okijjemu omusera bali bavubuka omanyi ffe ne w'abavubuka ye bwatyo bwali njagadde era nga tubaagala nnyo mwena bannange abalaba ka sinema yasooka n'amuga waaki emiti gino togitema bannange emiti mutuufu njikooye giyiwa kasasiro buli kaseera ziba gikunkumula oba nje nteekeko omuntu abeerenga watya nga nkuteereddeko akuyambako osobola omussaako naye ebyo nno nga bikyalyawo okimanyi nti ono muganda we musanzeeyo waggulu yasooka n'amutegeeza nga wasanze muganda we mukoddomi we naye omwana mpulira nkeesa omanyi aka yatute n'enva zaffe ate nze mugambye waye kaguwa tutte enva sebo alinayo n'emikwano ati omuntu eyakajja kuno afuna ki emikwano nga naye kyennamubuuza nga nange yasookako sinnagifuna baabano ajjafuna ki emikwano kati omuleseewo omwana oyo mugambye mugayekkira mbadde mmanyi yatuuse nadda kuwanze mbadde nkyayambuka mugakkirira nkusanira mulinda ajje naye omwana oyo tugenda nno okwekuba kyonna kyali
bagambye tuli katundu kana mu kimu Yes. Mwekate muwate mwamu. nange VJ ISMA ke Uganda Nti yazikutte bannaye. Gonu ze kyennamukola gwono Kaboyo sewe yamugambirawo alira mu ddwali. Mukwano nabo. kyengenda okumukola nzika sitankizula buzuuzi Wano ku kyalo kuno tekuli muntu ayinza kubbanga. banaye tewali kyaluma Kaboyo nga kava Tutane sefulia omuzungu yakola ennyama gwe ng'envanga zibula zitya. Kaboyo yeekyanga Nyumba okufuluma egweru nga teziriiwa. Kamale mumenyera mu yakwate kuba agenda asooka afuna ogwabaguta saagala. Kino kigenda kusukka. yaguleeterawo katonda watu Guno omuggo singa mulabako. kano ko kasinema twakatandika Nga yazikutte. era nga tulina ogezaako kakomekereza gwe sigala ng'otyonize era we bali kwekanya TV yo Kati oyinza okuba mukoddo. Ate nga lwaki si yasooka nabuza oyinza okuba mukoddomiwo nga ku lwaki mukala katagiri egisigaddewo ne gikwata ettaka Era oli muganda wange si bwe kiri. Ate neeva era ndowooza nze nazijje ku ssente zange. Kaka tofaayo tujja kugula endala. newenna kati era bw'ona agula endala era n'azitwala. manyi bagamba ssebo omukazi kyayogedde mu maka Tuli babiri kyemmanyi tagenda kukiddamu. weraliikira tujja kumubuulirira nga tuli babiri Kukkiriza Tajja kuddamu. oyo w'embazulo yakkirise Ku kintu nze nkubuulira mazima tasobola kukiddamu tujja kugula endala. mpulira nga sikisiimye. Kaboyo teyasiima kyakumubbako nva Ekisiimye sonyiwa nze. kale munaye mukwano sonyiwa Kimanyi tugenda mulaba. Era ajja Era agenda kubeera eyo waggulu paka. Kuba mugambiddewo okkirira nzija. Naye okubanga tannaba ssebo Kaboyo mukambwe Kujja. Kyemmanyi nti akomawo wano era tujja kubeera ebyo tubyogerako. Ekyo kyensuubira naye ankwatirako ku mazzi oba onyweko. kale naye maama. Kaboyo ennaku zino ssebo afa ku mukyala we wabula ekikwatagana n'okubba akanyama Nkya ku nnyama. saagala Lwenfunye akakisa akagiryako. kyokka mazima abadde aludde ogirya Okubanga yagitu. naye nga tubaagala nnyo mwena bakalabirawo mu saluuni Kasenge mukola kyamaanyi buli muntu yenna oli olabira kasinema kano era mwe bali kwekanya TV yo Oba amazzi galeka ensooka emmala okudduka eno kuba yaleeta fene gyono ng'agenze. gawo omanyi fene nti abeera akawoomera Akantu kano tokalwisaawo kali. jangu kano saagala okalwisewo munaye mukano kuba wenkasangirawo nja kukenya vuuna yakwate kuba asooka amalire abeeko byamaliriza mazzi yageesonyiwa naye mwe mwena wabulabira ku intaneti banaye kyakabi nnyo mwebale nnyo ate mwaka ensuso era nga tubasuubiza tugenda bakwerayo akantu akapya ak'enjawulo mwe mukalindiire ffe tufumba ate kenakeyunzeemu nange munsuubire ani nabagamba VJ ISMA ke Uganda aleeta era akyaleeta kali mukazi watu yakwate kuwo n'asooka ebbali nabagambye kano katundu kana mu kimu Ono bakambe kagenze nalwo. Omwana afuuse tubedde ate neerabira obuuza maama oba ne mukyalo bwe yali. yajja alyeka ffene wabula mu kaseera kano akyegenda maaso n'okwebuuza wabula azowe kiki yaba mwana alina eddalu kisinziira engeri munaye gy'okuzaamu omuto oba engeri gy'okuzaamu abaana yenfuuka gye bafuuka bagamba omwana afuuka ekyo kyabeera okusinziira ku ngeri gy'oba omukuzizaamu oba omuzadde yayonoona omwana oba yamutereeza si ntegeka za Katonda nkiddamu teba ntegeka ya Katonda omwana okononeka kale mu kaseera kano ziba teziri busa zaleeta omutembeeyi njagala wekkaanyi kugambye oli ku TV yo toseguka ziba teziri busa owaayi munaye tuli eno yakwate kubona janga asembera bantu bena lukolongo mwena tubaagala okamala akasana okalaba bantu beyogoberere ne lulinno mwangoba naye bantu benakawa kwogera nnyo ati yajja kindeese naye engeri gye mwafu butula luli ngenda kugamba just kankugamba ekindeese nzini kwate kubona eyongereyo Otegeera bulungi otera okunywa ku mwenge. yasooka n'amubuuza munaye nze nnoonya engoye zange kibalulya kuwona otera kunywa ku mwenge dalira fa abatanalya waayi kuli mukumanyira bumanyizi kati osuulera ebikusakusulinga Sekubuuziza kusoma mawulire. engoye zange nve wano omutembeeyise banoonyezize luli bamutwala tinka nga kaguddeyo leka mba omusunde nga nsaba byange Kambuuze. ampa njagala ngoye zange njagala genda wano sina omwengo batonya. sina kyenywa Kati oli Kyekirala. musente bakugoba wano. njagala ngoye zange butanajja wano wampadde kati oli ku muyulo osokola guno osokola guli ye omutembeeyi njagala ngoye zange Kati katambula ekituufu genda ki oyagala ffeno oyagala. mpa kyompa ngende ye mutuufu tayagala kumanya ye ayagala bamuwe kyonna kibamuwa naye ng'ekisinza omuleeta ngoye Kudda.
wali badde mugezi nokwata ekkubo lero liraba nga bwe likulesa n'ogenda gambi ali kumpi awo nyinza n'okumuyita n'awulira kakati leekana byolekana omumwa okubira obukalu bwobwo n'engatto zeze z'ebisatu n'okwata ekkubo. Omutembeeyi yakwaniriza naye kuno yagwa ku Debula. Debula ssebo si mwangu. Olusajja teziriiwo katikola kyokola kati nze mumpe ebyange ndi serious. Omutembeeyi ssebo tebamukuula. Oyagala kunkuba ssebo yeekyanga. Nze njagala byange. ng'oyagala kunkuba Nakyala yasituka. Nno naawe nno omanyi ali omukazi omundi tayomba. Kazi oba. Nakyala ssebo abadde asituse weefuke. Kuno nakakkana ng'omukazi omulungi tayomba. kyekinkubya bbiro Anti kati tukole tuti munaye. Kale tukakkane kale tulako wansi. Debula sibe bano bana Ekyo kyonna kivumira. banamyekozo yatuukira ku nsonga naye. Engoye kyonna kibugamba nakita nilongo omuntu ng'omanyi bya bizinensi. Ate kirungi nti kale sinza nnyo kudda okukiremerako nnyo kuba nayo kenyinazi. Omanyi bagamba ku nsi ya Katonda kuno twali kitonde kyagala kubeera nga oli mukakkamu nga kitonde kikyala. Omukyala ssebo tayagala musajja mukambwe, musajja yeekambuwaza. Olina kubeera mukakkamu okubeera waali. yogera byonna byoyogera Sebo nze neetegese. Kati ssebo Mutembeeyi agamba ze yeetegese. Ebyo bye bankuba jasi naye seetegese. Ate oyo omusajja ajja gwa mumbi. Yamufunira abatembeeyi bange aba. Akandoza kya bawo nja muyiwa amannyo. Ekyo shuwa wini mu mulabu. Baba era nze namuleka bulesi. Kati akebirevu be kakasajja kakonzibo. Oyo kagaza kigoti kazi kisababu. Abasajja abanaku amanyi kyobaokola bwe bali kumuleka naye genda Kakati munaye yajja bateese. naye ayina ekizibu nkugambe Kaboyo ne bwenyimirira wano nemuyita asobola okukomawo wano kwate kubuli ogenda sagala ntalo luli bawano yasooka namugana naye kati leka naawe oli mukazi mukulu mazima ki ekiba kikuyisa Kaboyo ng'okiraba nzize leka naawe ate kuzaala wannyozalawo. ndi muntu mukulu bwemanga nzize ensonga endeese. Kati nga omanyi ebiseera ebisinga abantu abakulu ebiseera ebisinga bituukawo eri abakyala beefuula ssebo bakawayida. Kumbe gwe olina ensonga yikulese. Kati olaba kana akayumba naawe temuli nze nsobola okutwala osula mu fulaati ewange tosobola kwejjusa ng'otuuseeyo. ebigambo ebyo ŋŋambe kamuyite Kaboyo Omutembeeyi ŋŋambe nga aleeta olugezigezi. Nze sita Kaboyo. Kaboyo simutya. Kaboyo owa se bannange Kuza buno bufene bwe bukwewazaawaza olwo. yayita Kaboyo Olina kwegamba ogejjera ku ffene. gasiya bulolo musiriwala. Oba omuyita muyite. Katonda watu. alabe ngavulira ng'omusonto Bikwaso osonyirira ate nja kukomawo njagala byange. yasama N'okunvuma kwotadde. yasama Ku nsi ya Katonda ssebo abatembeeyi tebasaaga. Simula. Ate ebiseera ebisingamu omuntu nga takwagaliddewo mu kusooka aliba tali kwagala. Ekyo gezesaako olabe. oba obuntu bw'abaaki bannange sesema nnyo Yamugaa ku luno yeetegeka dda ate aleeta faya. Mbagambye mwebale kwekanya ka sinema tusisinkane mu kanamu ebibiri tubadde kanamu kimu. Sigadde nze VJ ISMA Uganda akuume.